omulungi eyekumira ku BBS telefina MC mazina gasayirawo manya ensi 5 etumbudde munnange kakati akatundu kaffe akasooka mu speed ya iriri wasooka ng'oyingirawo nawe wasooka ng'oyingirawo nga bulijjo emitwalo giri 5 ku buli kibuuzo ekibuuzibwa wani wasooka ebibuuzo biri 10 kati kubamawo akafaananyi nga byonna ggwe obituuse muyingirewo baba tubuuze leero kikibuca omulundi guli nakulaba oli bulungi kikinga okomyewo kikyembeera atabuse ekituufu ojabbe tunyonyeramu mu maaso awo tugende tusimbule n'ekisooka eddiini y'abahawula esabira mu kifo ki wano mu Uganda nagamba okunyiga nga sinnamalayo kibuuzo kikusazaako tubadde ku 5 ebiri kitundu tolinaawo kitegeeza weeterekeddeyo ebbanja eddiini y'abahawula esabira mu kifo ki wano mu Uganda muzikiti tobojezaawo yadde 10 sebo mulondo tamanyi eddiini y'abahawula esabira mu tempo wali eri ekisaasi mu Kyaddondo bagiyita Bahai tempo bade tebakawuliranga kaako tugende bannaye mugire mu vaibu muli ku ssemi mulina okulaga amaanyi mulage omuliro tugende ekitebe kya Uganda Police ekikulu kisangibwawa sebo kisangibwa Naggulu emitwalo 5 gigenze ku akawunti ye emitwalo 5 tugende mujje speed ya iriri kifo ki wano mu Uganda ekisingamu bamakanika abanji sebo katwe mulondo mu Kisenyi bayita mu mbuzi agambye mu Kisenyi gwe bayita mu mbuzi tewali afunye yadde ewakisekka we wasinga bamakanika abanji era abo bo obawuliramu omuliro abajja mwanguwe akadde tewali njagala ompeeyo oba mbuulira muyimbi ki agambibwa okusooka okulikodinga oluyimba mu studio zawana e Uganda sebo Mentoni Kuruno Sirikawo Baby Kuruno Sirikawo Baby oyagenda ogendayo nga radio zikola kyenyinza okujjukiza ku studio zaaliwo nga nnyingi mulondo omukulu olemereddwa oteyalina wano bamuyita Dani Mugula obuyimba buli obwedda tugende banaye mugire mu vibe okay tugende olutindo olupya olwakiira lwatongozebwa ddi mwaka ki mwezi ki lunaku ki kiganye Oktoba 17 2018 mukulembeze w'eggwanga yaganye tongoza oluguudo olutindo olwo kati kwe tuyita tugende ani yatandikawo sitayiro ya okurapinga mu Uganda esebo omusajja bamuyita Rock Giant oyo nno mwana w'abajjajja mulondo twagala jjajja omusajja oyo bamuyita Babaluku omusajja oyo wagambye oli muyimbi yesebo Babaluku omumanyi mitwalo 5 omusajja Babaluku kabaka wa rapu tugende ebibuuzo nsigaza bitono nnyo bannange muyingirewo kira power station lino nno ssundiro ly'amasannyalaze naye lisangibwawo wangi lisangibwawa gwenyizi ku mugga Nayiro Jinja lisangibwa ku mugga Nayiro esebo omulonda leero ono yazze kuba mulambuzi emitwalo 5 ogyefunidde tugende n'ekibuuzo ekiddako
nyanja ki mu Uganda esinga ekiwonko oba esinga nga tupimye olukoba nga tukkirira wansi esingayo obuwanvu nyabo abeeka bakula bagamba ama masanyaze gatusikasika eva nairo yesu munondere naye akakase biva manafa wangi Lake Victoria damu gye wasoose biva manafa liva manafa wali ogeze munviire bagiyita leke bunyonyi yesingayo leke bunyonyi yesingayo obuwanvu tugende okay lusozi ki olusingayo mu nsozi zonna okuwanda omuliro kaliwakaaka esibu Mountain Elgon. wangisebo Mountain Elgon. bagiyita Mountain Elgon emitwalo 5 tugende n'ekibuuzo kyaffe ekisembayo tuli ku nsi 5 omanyi Uganda MC Masinga nkyakutwala olistede aya basi tugende ennimiro y'emmwanyi ennimiro y'emmwanyi esinga obunene mu Uganda bagiyita batya era esangibwawa kulira endongo kulira emitima kiganye kiganye munvi bagiyita kaweri esangibwa wali eri mubende bwana munange omulungi ate atulaba ku program ensiikano omanyi Uganda batutyo tukulindiridde okukirango okulaba Uganda bw'oba balina empuliziganya etasangikasangika nga wooteerako ebitaano osobola okukubira munno wooteerako 10 okubira munno osobola okusindika ekyebitaano muwonaafuna ka airtime so n'olwaleero ngera kubanga mubuuza ebibuuzo ebikwatagana ku Airtel Uganda ng'ejje baleko kikinga opoye Mpoyemu. opoyemu bupoyi ninawo akabuuzo waleero katono nnyo data wa Airtel asobola okubanga amalako okuva ku Friday paka ku Sunday babuyita batya Fiki Friday. wangi Fiki Friday. wangudde obubonero bw'ensi obubonero 5 bwe mbukuwa nesiirako gwe neebuuzizzaako